about green. About green. Many managers and executives find themselves
Like, my question is, are you sure this is the venue where the president is going to come? This is the venue where the president is Which going to is come. in the middle of the city, in the town. It is in the middle of the town. This place is called Arrow Square. Are you sure this event is going to happen? It is going to happen, sure. Because you see, the person You are live. You're talking to Okwara Jonathan. I'm the chairperson coordinator, the TESO Senior sub-region. The TESO sub-region, I'm the one coordinator. So we have been having meetings with security. We cleared with security. They told us to follow the guidelines. So this morning we had to follow the route we're going to use with the president. And yesterday we had a talk show in Veritas. We had with the talk show with the radio. With the president? No, president is going to have today. It's going to have at today. 11. At 11. We will be in the radio Veritas. For us, we had the prayer, what was going to be done today. We had yesterday, and we mobilized people. And people are going to come from now. Did you pay with the police to allow this event in the middle of the city? We never paid this time. First of all, this time I want to thank police because we never paid for any money. We had a meeting, we engaged them, we shared with them, and we talked a lot with them. They allowed us freely, and this time they're working with us. Isn't there that I pray they continue with the same. Is there anything like deployments all over? They have already deployed, but we know the reason why they have deployed. We had a meeting with them, with the RPC, with also the RDC West. We had a meeting with the DPC West. We talked with them. Okay. And we understand. Thank you very much. Okay, thank you. People power. Our power. Kunga Uganda kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga Soroti kunga. Kunga Chagulanyi kunga. Kunga Chairman Nyanzi kunga. Kunga mtu wa watu kunga. We. People power. People power. Kunga, it has started kunga. Kunga, it has started in Soroti kunga. Kunga tugenda chikuba kunga. Kino kikambwe ku Shalom Television Uganda. Eno activity webaawo mu kibuga wano wakati. Kigenda kuba kyewuunyisa Bobi. This activity happened in the middle of the city. Sajja gwe oli clear? Gwe jangu byogera kugamba abantu kwanza enkyewuunya mwakikoze mutukubakkiriza. Abantu bano batwetolooza tugenda ite eri munda bwetu naye ng'ate ebintu byonna bye tulina okukozesa biri wano mu kibuga essaawa eri kkubo lyonna kati eri mu tawuni tugenda bakiza itayo tetugenda yita mu tawuni naye nga batwetolooza eri bbali naye obuzibu nti ate byonna byonna bye tulina okukozesa biri wano gye babetolooza eri wali abantu teri bantu naye abantu bo twabakunze ddera bagenda beerayo nga batulindiridde kuba twayiseemu dda nga tubabuulira. Polisi mwaliwaddeyo akantu okubakkiriza tekkaano olukuŋŋaanamu. Polisi giwaddeyo kantu naye twagisinziza lwe twabasabye mu bulungi ne bakkiriza ne bagamba tuteeketeeke enteekateeka. So olinganga gamba buli omu basaba mu bubi? Si mu bubi naye embeera abalala gye babadde bayisaamu wa wano yasazeewo n'agaba naye fenna tuli bantu tukoleraawo mu buntu bulamu kuba naye ayagala enkyukakyuka mu bulamu bwe eri famire ye naye kennyini. Amaanya togogedde William Jojo Munagomba. Oli Munagomba. Baboy kuli live ku Shalom Television Uganda. Tuli Soroti gusoba nyabo ampuliriza. Tuli Soroti. So mwabali Soroti musambyeko wano mukomezi wagenda okwera ono amuyita chairman Nankulabi. Nankulabi buzeeko Mr. Nankulabi balamusiza mwena abali ku live ya muganda wange Dr. omumanyi musawo w'abantu ajjanjaba abantu ng'abajjanjaba okubajja ku Museveni abateeke ku mulamwa omutuufu. Tuli wano Soroti nga boolaba embeera yasanyu abantu basanyufu banindidde okulaba omukulembeze waabwe era nga boolaba abantu bonna beetala basanyufu bannasoroti banna era gye balina tegambika naffe tumulindiridde omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu award afiniyo watashoma. Give them, sample them in your language. Yogano nyatekere Kopani soja so Soroti City Kopani our president is coming akoranga worolike tukakerero jai kata kui serere kumi bukede yakere buni Kopani sikere ajaunso akapeja niko lokosi
I want to invite everyone around Soroti City. People from Chinjaji, Tungalo Chinjaji, Tungalo Moro Presurukere, please, Nakatunya. Bunta President Kopani. I want to invite all of you. You have to be here. Engo Ochailap Michael Buntuko from Katakwi. Yalama Noya Tekes. Oh, from Katakwi. Yeah. When I'm taking the president from Katakwi, I have a lady here called I'm forgetting the name, but that woman contacted me. Right now, that woman is in Israel, but she originates from Katakwi. He's saying that in Katakwi, people, the coordinators, are you part of the coordinators who take? Part of the structure. Yes, she's complaining that people in Katakwi, you don't care about them. Yet they love President Bobi and National Platform so much. Even they are not getting the membership cards yet they were released a long time ago. Why? The cards are there, but just because the previous structures, we had some issues with the previous structures. But right now, the structure that we've built right now, as the current structures, they are now organized, and now the structures, people who want cards, people want registration. Actually, right now, the cards they were withdrawn. So anyone who wants a card now, the party has an online platform where everybody can easily apply and get to have his or her own card through online. So previously we had issues, of course, as a party, the way it was growing, we used to have people who were not they were with us but not straight with us. So those are the issues we had. So right now that the membership is being done online, so we believe that even that lady or anybody around Katakwa and the entire world can be able to access our card zone. The structures in Katakwa are there, just because we have, everybody knows that the vice president, the likes of Ogwang and the rest are all from the place. So most people are they love the party, but doing it in a fearful way, because most of them are intimidated. They fear to come out openly to support the party. But now that the party is growing and other members are joining, we believe all the people around Katakwa and the entire neighborhood will be able to join our party without fear or favor. Okay, good. Share with me your number. I'll share with her the number, then she will contact you and find out. My name is Jerry Okello. I'm the secretary publicist at the sub-region. I am very happy today that the president of NUP is visiting Soroti officially for the first time. Remember, the last time he was here was the time when he came for a by-election of FDC and NRM. But from that time, he has been promising to come, but the police and the military have been trying to interfere, and they have kept on interfering. Not until today, the 9th of November 2024, that we are here in Soroti. And we want to welcome everybody from Katakwi, Amuria, Kapelebyong, Soroti City, Soroti District, Serere, Bukedia, Kumi, Ngora. All of them should be here. People around with Soroti City, Nakatonya, Upiai, Chetigwen, all of you should be here. Here comes the question. Yeah. How did you persuade the police to allow you to put this event here almost inside the city? Well, it's just a matter of understanding. It's our constitutional right, and also the party is the fully registered party. Though we are the leading opposition party by force, we're supposed to be in the ruling party, but they have to accept that we should be here, because it is our mandate to be here. It is our mandate as a registered political party to hold rallies, to visit, to do consultation. So we are here on the purposes of consultation, and it is our mandate to be here. They have accepted to give us the venue. We have not yet got any kind of interferences. You see, the place is peaceful, but also they gave us their guidelines that we said, yes, it is okay, we are going to follow your guidelines, and we are here. First of all, there is no big problem as of now, and we are also maintaining the order. We are also going by the regulations that they gave us, and also we are following the Party Act. You know, the police changes like chameleon. Don't you expect any changes out of the blue? Depends on how they will change, but if they change that we should live here, then they should also follow the process. We are not going to just accept to leave the place without genuine reasons. We are going to be here. If they come without genuine reasons, then we shall also not live here genuinely. They have to apply their forces, but of course, whenever they apply the forces, the world will be watching, because we are not intending to be violent. We are intending to be very peaceful, as we have been, not like us they perceive us to be very violent. So we are going to be peaceful, keep law and order, follow the traffic rules, and also keep the Public Order Management Act standing. Okay, maybe to add on that about the police, we made sure that we get all the clearance on the ground for the place where we're going to host the president,
we made sure everything was cleared. We made coordination and cooperated with the police from the DPC. I want to thank the police. I want to thank the RPC, the Regional Police Commander. I want to thank the DPCs around Soroti who have been cooperative with us. We've been working together with them since we started this program. So I want to thank them, and I believe we all agreed, we as NUP and police, to follow the routes that were given. So we all agreed, and we're going to follow the routes up to when the president is on the ground. So I want to thank them, and I believe today we're going to have a successful event. Okay, thank you. Yeah. Ensonga West ambula. Honorable, soko jo babuzeeko. Ndawuza limiti. Oli live ku Shalom Television Uganda. Kasoko yogere Oluganda, omalo yogere Oluteso, omalo yogere Yogere Oluteso. Soko wanyinyo oluvudde ludda. Erinnya Saalongosa Makula, Kalungu East Constituency. Omubaka addako 2026. Bana Kalungu na Uganda mwena ndoza mutulaba tuli Soroti tetuze mu lutalo e Soroti tuze ku mobilizing bana Soroti bateso barango bacholi mwena muve tuleze Soroti kuba buulya kikwarakana mwanyi ne wato zirima manye ekizivaamu kiyambe gwango bane Soko lindeko abe Kalungu banyode ensonga bakiragira bulungi abe Kalungu ngezaako babuulira ekintu era bakitegedde nnyo nakinyikiza nti aliyo ng'omuwabuzi wa president kwatahaburwa yaliyo omwami Sempija Vincent Bamulangaki ate yawabula president omugamba timwanyizi kwateko ne kuteeka togikwatako be bali emiliyoni 4 era mugamba gikwateko so lwalero bana Kalungu ndoza mulaba gye tuli tugezaako okulaba nti embeera tuginoonyereza olaba ntekawo embeera namwe munyumirwe tetuli eno gamba tunyumirwa wabula okulaba nti mobilizinga tubere ku page etya page emu fena tukolere wamu eggwanga Uganda. Akati kuteekateeka ya leero osuubira olukuŋŋaana okubeera mu kibuga wano wakati weerute kuba ekibiina kyaffe kino tewali nsonga lwaki tetubeera we tuli nga tuli bannansi era tugwanidde okubeera ndwe kuba ekibiina kyaffe kiri registered era twagala bukuumi omupoliisi aliwo tugaidinga na tukuuma kubanga tuli balamu tutagibwako betuyina nakusigaza bulamu bwaffe. Osigadde? Nsigadde nze Mwami Semakula ono alibaddako Kalungu East Constituency. People power. People power. Our power. Tumerugwere. Wow. Bukedi sub-region. Mizo foku person wa NUP Bukedi sub-region. Ndi ano ukungaba na Bukedi mwena. Abagwere mwena. Toro ati anu tuli Soroti City President de facto. Yaitamu. Wadeti yala ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tulina yano lwati anu. So mbakunga mwena muzweyo. Mwize tusoro kubanga tulise message etwaro mu Uganda ensuuza. Atenge message eno. Yamanyi no revolutionary message. So mwena gye muli musambe ku Palisa, Budaka, Busia, Bugisi mwena everywhere the whole world. We are going to be in Sororo today. It's a public holiday. This is Soroti City. Soroti City. People are very excited. People are yearning to see the president, the elected president, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, and the vibe is so high. And we are so peaceful that we are going to enjoy the day when we are with His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. When is Soroti, so tuba itwakola mwena mujje buli kimu tuba twakoze kutiyana ne police tukwasaganye naye bulungi tewali buzibu bwonna bwe tubakola mwena mujje event egenda kubeera so peaceful. Bampita Gawaya Robert NUP folk person Bukedi sub-region nenga twabadde muno kuva yesterday nga tupreparinga engudo zonna bali mujeera mukama wange abaana baboda bali mukwera nyigudo bali kwasanyukira mwagalo wawe ajja kuba ayingira mu ngudo basange oluguudo nga luli clean so that ababuzeeko nenga era tulina okugusa ensonga ntebe mu ntebe. What are those strong points do you expect the president to talk about? Wano batulimba wano ndo bagenda tuwe bagenda kuwa batala Soroti ekyoma kya akikamula juice naye babalimba bababudisa eno mulima fruits bayina fruits wano bayina emiyembe bayina emicungwa naye kibakola bateekawo ekyoma ne balima bafuna n'ettaka linene ne balima ne fruits zaabwe kati babudisa abanansi ne baleetawo fruits butono ne bagattamu ne zaabwe ne bagattagatta. Wategeddeko nti mwanya yaba emwanya embale like ne Buganda region tibagitutte ne Bugisu blabla bagitutte temuli worried nti fruits bagenda zinona kati kusinga abantu atulima nnyo pamba wano
twatulimanyo pamba ye tiyajja n'akwata mu pamba ye kiyakola frustrating effort bano abaali bazigula ba investors n'ayongera omusolo ne bakendeza bbeeyi nga olima pamba kiro ogenda gitunda ku ndusu 8 abantu bagwama amanyi agamba kati bwe nima pamba ngenda tunda ndusu 8 kakati kyekize ku myanyi nti kati emyanyi bagitutte bagenda frustrated effort ekendere bbeeyi bakusabe license kwegamba kyona kyayagala nti ayagala kumakinga abantu baffe nga basigala nga baavu they are not empowered yasigale nga atufumbadeko naye abantu bonna banyiivu nnyo era abantu bali ready okulaba nga bagusa ensonga eno Kyagulanyi Ssentamu gwaye mulamwa kati yensonga okulaba nga anunula Uganda abali mu buwanvu neyanziza nnyo webale ensonga bwese kyagenda so banyabo ampuliriza tuli ku venue omukulembeze wasuubirwa okubeera nga agenda kutuuka olunaku olwaleero gwe sobanyabo ampuliriza eno Shalom Television Uganda Dr. Ensa nze nkuweereza ensinzirano ku venue wenyini erida era obwayitegeeza obulungi abantu balaso okubeera nga besombola sekinoomu kawulawula atasokubeera nga besombola sekinoomu kawulawula okujja okulaba nga oba oliawo obaaniriza omukulembeze kale nze kimaze enviiri ku mutwe kwe kubeera nga olukuŋŋaana luneeno balukkiriza okubeera ku kisaawe kino enkuŋŋaana ddala zonna n'ebinedi eri mu trading center gyetwabadde mu bitundu byeri ewa gyetwabadde jjo abimu nga bo tebalina trading center tebalina na kibuga kifaanagana bwe kiti wabula balina ka trading center ekitegeera balina ka trading center bamulemesiza ka trading center kwakubamu olukuŋŋaana yaba mututte eri ewala akubeera abantu bamugoberedde kubeera nga kale kyewuunyisa olwaleero simanyi oba badogedde luddawa Sana kini tunga ngunulo kwa kule dauna jauh teneke wigo gauna lumame kotwe atu munai medaun ake paran ike karu ake parasha nesinu no adolo nese alaku ni tunga ngunu kere ne jasi kwa pa kolong itari kina ngora mazani kwa dekanji gweri kaunte Soroti district nesa nera chamuta na opoto ensonga azogedde abadde agamba ati nno mwetegefu era musanyufu nnyo alindiridde okulaba ku mukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bulijjo bababuzaabuza ebbanga ddene naye era musanyufu nnyo nti agenda kutuuka wano era agenda kubeera nga amulabako bwatyo babadde annyonnyola era ng'ensonga nkakasa nesegere bulungi nnyo mwena abatugulira ku mukutu guno ogwa Shalom Television Uganda. Meya Sempebwa ogamba otya meya muli Soroti ensonga oziraba otya mu bitundu bya Soroti meya badete abasika enjawulo ezaleeya nezambadde yetugenda kukola wano kisawe kyaffe wano ekyawakati mu kibuga ekibira abantu okuva ebule n'ebweya amukimu kino bagenda kubeeramu bangi era bakoolaku n'abakoleki bayo nga bajja kisa amaanyi egwalabye kale ebale nnyo meya awo bamutya meya Sempebwa kitegeera mugambye eno eveni wano woolaba n'abaana abasajja simanyi naye nga eno Shalom Television Uganda sobanyabo ampuliriza just tambuza video sharing obubaka mugambye tuli ku venue wano president wasuubirwa Dauda wa Muzamiru Senkangwa ogamba otya Ibra ogamba otya Emmanuel ogamba otya
James ogamba otya? Ozmidi ogamba otya? Aisha Namuyanja ogamba otya? Meya Mudere Nyabe kwa president endako ogamba otya? Ibrahim okuke Kampala ogamba otya? Hilda agamba nti yalama noyi. Eric Muluma ogamba otya? Dennis ogamba otya? Eric Anakungu Jojo William Uruwero Ntege Joseph okuve Nakasongola Olanga 15 tulize mukulembeze waffe Kami ogamba otya? Nteza John Paul ogamba otya? Rose ogamba otya? Ensonga bwezito mwestambula gwe sawanyabo ampuliriza tuli mu kibuga tuli waneno president agenda kuwera Soroti kati ndi ku venue currently ndi ku venue abe Dubai Elvis Michael Elvis Dubai ogamba otya? Ono ye Swai Faden Iga soko jojo uze kubantu Boa music atabuse kama lofu wabo disa data mbele soko watu wamenye disa data mbele na watu soko sana ni karibu Easy sounds taking over. Yes, I'm giving him. Just like everybody want to come next, but nobody ready to walk out the all the ghetto youth GO with them photos, can't lie and see the road on the computer. But watch this man, I'm listening to the music. All on your idea. If you want to start and I hear you to go movie music. They are the good and they go in me all out of my teeth. You really want to check it out. They don't want to look like you want to laugh. They don't want to say me there. And you want to stand out. They want to get out of the world. You might have to do that now. You know, they want to go to the world. MP.
Tula kuyo. Sawa kunzi yatusedde okwera akakalabya emirimu gwe saba nyabo ampuliriza kukiwa manje ebigere by'okufuna omuziki mbona president wamuwadde bano abasajja senene ngakyali wandawusa azalawa abaganda oluli tuwaberako tulyo nankata bw'oba kola manya kyokoleke yegwe okuyonjayonja nanyini sente azimukiro neri gwetambula napana ngesabiiramu osege zonna ndiwo gyembukira kyogitwalanga eyakabi olyawo meya nakulabye yagabako ona bwena baluleta Mr. Nakulabye mwenna abatwera ku mukutu guno Right Honorable Speaker Lubachalis gambo otya anyone moving when Bukira. But we don't have money for fuel. No moving. What are you going to use? I'm going to. For me, I can't fail to move. Just no. Hey, you don't move the bag. Okay, you know the route. Yeah, okay. No, he's our man. He's our man. Okay. Hey, move with the
waliwo afutuka empigi wano gamba otya? Nawe mulinda waliwo tulengera okuva emoroto Alfred oli wakabi nnyo konsano kagwaga kabaka enzayi mu kiri kitya era Soroti nga tumukedde Soroti tumukedde vibe eri waggulu nnyo tuyinza butamukeera nnyo kubanga batulindiridde obwedda omukulembeze bamulindiridde obwedda tayinza butabakeera. Tambuza video ne Dr. Enzyme. This is Shalom Television Uganda. Chokola cha kabi, chokola cha tendo nyonyonyo. Oh, Tina, bade sina kutegera. Sorry, bade sina ka message Tina 21. Tina oli wakabi nyonyo. Oli wakabi nyo Tina, chikana kwelanga chitambulanga bokisubira. Chitambulanga chikana chamanga bokisubira. Ruja Ahumedi Ogambotya Esther Nasanga mwebale kulanirira nsi Extreme Media Uganda abatulengera ku Extreme Media Uganda kyemukola kyakabi nnyonnyo tugenda kutambula fena wamu Extreme Media Uganda ne Shalom Television Uganda. Just subscribe to the channel ate tulenga tambadala bulungi nnyonnyo. Davis agamba thanks for always being there to update us. Big up. Kyakabi nnyo namwe kwelanga kwe muli ono ye kabuuza ga thanks bro, we are on air. Okay, kyakabi nnyo. Tina mwana ali solid. Kyakabi nnyo Tina. Ono Derrick agamba kati ffe abo ab'omusentulo mwatwerabidde ab'Makinde Salama Road. Aliso abeerabira mu ab'Makinde Salama Road. Gwe Derrick mwe mulonda right honorable speaker lwa Charles. Omugendo muwo wa meya ate muwe n'omumbejja Nasanga. Mwe n'omumbejja Nasuna. Omumbejja Nasuna Juliet. Omugendo okubeera nga mumubeera musoto tusobola nga tubeerabira. Era essaawa yonna omukulembeze agenda kubeera nga ajja mu basawo banyaba bapuliza. Joseph ogamba otya Gole Derrick agamba nti gwe nkuzireemu kale nkugambye eno event president agenda okubeera nga abe olunaku olwaleero mu abantu abali mu Soroti town mubeere nga ate nga musambyako kubanga yo vibe yakutedda gwe so banyabo ampuliriza abaana abacoordinator omubakoledde ddala bulungi nnyo ate simanyi police bagikoze eki naye nga zensonga bazikola ddala bulungi nnyo. Emma Oscar ogamba nti Emma okay musindiko baka wanandabira nga musaba dai musindiko baka ndabira nga mbusoma buliwa bweninze baka mu bweninze musindiko baka ngenda kwera nga mbusoma
ambulance singaba kitagenze bulungi ezatuuse danengerawo eya honorable Balimwezo nabawo neya honorable Manjeri. So senga byangi kitambudde bulungi ambulance weziri okubeera nga zidukya abantu lujja Ahmed okubebwikwe agamba nti tuwalindiridde kyakabi nnyo. Batadde mukitabu Yesu agenda mukiriza kwera mukiriza kuyitamu nga batadde Yesu agenda kwera mukiriza kuyitamu. Ono yani okay. Terms and message sharing obaka with Dr. Enzyme. This is Shalom Television Uganda. Subscribe to the channel to berenga tambula fena. Chakuteta nepuke wale no wala wasilikale nebaleka bali kubyabwe kumpimpi wale ndabawo apolisi atonotono nenga baleka bali kubya banza totanaganya Feva ani ogamba okufaya abasamuza message abashali mubaka muri bakabinyo Onyango Olifred agamba nti forward my message to Mr. President that I love and why did it became in Soroti this again President emona agenda kwendanga ya kakatende twali alaba yalingo wakanga gole Derek wagamba just in terms of message share the message share the lives atenga muganda wakono gole Derek wakubiriza nashiba n agantibo power our power tuli live kweza live ngasinzira neno ku Soroti tuli mu Soroti gosoba nyabo ampuliriza just njagala okola ekintu kimu kyokka kyakubeera otambuza message kyakubeera nga okola nayo kyonna kyosobodde okukola bonna bonna bataginga batasande okubeera nga basubwa ate tubeere nga tutambuza naye eve mu ddiiro ate Monday kumacha president is expected to be in Kisoro Monday kumacha president is expected to be in Kisoro basoba nyabo abampuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala Dr. Ogambo Tia Sebo Uganda engalabuzi ya sini wadde ombuzeeko bbanga ddene Uganda engalabuzi ya sini wadde ombuzeeko bbanga ddene waddengawa musajja gwe kyatwekattako newonaleko Namboze kijaba kyakabi nnyo kyatwekattako newonaleko Namboze tugende babo kijja kuba kyakabi nnyo kijaba kyakabi nnyo twekatako newonaleko Namboze ena vibe onalikoza ke singa kwali kugaali n'eri abantu bako mwabimanya embako ewebituyana embako ewebituyana kusansirako olwensonga ezo zamutuukako kwesobanyako so tambuza video sharing obubaka. This is Shalom Television Uganda. Dr. Zekulesa nga ndi mu Lira City ndi mu kibuga Lira kusobanyako ampuliriza mwiso morning vibe in Lila City. Morning vibe in Lila City. Morning vibe in Lila City. Let's go to kati baleke bakuyise tuddawo tuddawo indakubayita
Kwa sababu kwa sababu